tutandike. Babuuzaako mwenna bannansi bassebo ne bannyabo mugyebaliko. Yenze Kanka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire ga kunoonyereza. Mwebale nnyo okutuwagira oli ku mediachoicetelevision. Omwezi guno Uganda erabye ebintu. Amagye g'abannaffe ab'omuliraano ab'e Sudan gavudde Sudan ne gajja ne gakola enkambi mu Uganda. Mu bitundu by'omu mambuka ga Uganda kiyite Northern Uganda ne bakolamu enkambi nga baagala kuwamba ekimu ku bitundu ebya Uganda. Mu program y'olunaku lwaliro ngenda kubuulire enkwe ez'amagye g'e Sudan ze gamaze ebbanga nga gakolera eggwanga lya Uganda okutulugunya n'okutta saako okubba ebintu bya bannayuganda abaliraanye ensalo yaabwe n'eggwanga erya South Sudan. Ku mulundi guno ku kyabaddewo bano bazze ne bakola enkambi mu kyalo ky'abantu ne babba ebintu by'abantu ne basala enkoko zaabwe. Tebaakomye ku ekyo abantu ne badduka mu maka gaabwe nga bwoddayo bakukuba amasasi ne bakutta era balina bannayuganda be Basse. Ebyo byonna n'ebyabaddewo Uganda yakoze etya ne kye yazzizzaako ye programu yange olunaku olwaleero. Amagye g'enkugamba ge gayitibwa SSPDF bakiyite South Sudan People's Defense Forces. Abakambwe baayo baavudde mu ggwanga lyabwe ne basala ensalo ne bakubaawo enkambi. Mu kwagala okuteesa nabo enteeseganya zaaganye ne bakuba omusirikale wa UPDF essasi n'afiirawo. N'omulala ng'ono veteraani yaliko mu magye naye n'awummula eyayambyeko abasirikale okubatwala okubalaga ekyalo bano kwe babadde batadde amakanda okuba nga bawamba ekitundu ku Uganda. Ono naye bamukubye ne bamutta. Achopiriri yoyo gwe bakubye ne batta omuntu wa bulijjo ow'amagye situjja kubanga tumwogera naye mu programu eno byonna byavudde ku ki, byatandikiddewa, byaggwereddewa nakati biri ku ki. Ye programu y'olunaku olwaleero. Njagala okubanjulira ekitundu kyaffe kino eky'okutunulira enkaayana eziriwo wakati w'eggwanga Uganda nga zino nkaayana ziva ku nsalo eri wakati w'eggwanga Uganda ne Sudan, South Sudan oba Sudan ey'amaserengeta. Bano abazze nga si gwe gusoose. Emyaka mingi nnyo emabega bazze bakaayanira ebimu ku bitundu eby'eggwanga Uganda nga bagamba nti bino byabwe. Emabega abazze bagoberera amawulire bamemba ba paalamenti baatuuka n'okwesitula bagende mu kitundu ekikaayanirwa balambule, naye abagambe b'e Sudan baabawamba buwambi. Ba MP abaali basoba mu 13 beesanga mu mbeera enzibu ng'amagye g'e Sudan gabawambye mpaka gavumenti ye Uganda lwe yagenda ebanunula. Ebyo byonna tugenda byogerako naye katutandike ku kyabaddewo wiiki eno wakati w'okukubagana w'amawanga abiri South Sudan ne Uganda nga bayina ekitundu kye bakaayanira. Osobola okumbuuza ekitundu kino kye kiriwa? Kansooke nkutwale nkulage. Ekitundu ekikaayanirwa South Sudan kiyitibwa Fitinambaya. Fitinambaya kye kyalo naye nga kiri mu parish eyitibwa Munduchaku, sub-county eyitibwa Kochi. Kino kisangibwa mu district ey'Eyumbe. Bwe nkutwala n'enkulaga ssaawa eno wano ku maapu ekyo kyolaba awo ngenda kukikunnyonnyola okitegeere tulyoke twongere okwogera ku kino ng'ofunye ekifaananyi ekituufu eky'ekintu kye njogerako. Kati weetegereze ekiri ku sikuriini yo nga nkozesa eriiso ery'omu bwengula maapu eviira ddala ku satellite. Ekyo kyolaba awo eno ye maapu eya Uganda. Maapu ya Uganda gy'olaba eno ssaawa eno kangaziyeemu osobole okulaba kye ŋŋamba obwetooloovu bwayo. Ate eno mu maaso ly'eggwanga lya South Sudan lyolaba mu bwaguuga buno. Kakati district gye twogerako ey'Eyumbe yeeno wano kanjikuddize
mu perspective ogirabe. Akatundu ako kenkulaga kano akamyufu ye district eyeyumbe era kankutwale ku map eno mu bwaguuga bwayo. Eno ye Uganda, eno ye South Sudan, naye akatundu akafitinambaaya kengendo okutwalako okulaga akakayanirwa South Sudan kanzire mu 3D mukalabe. Uganda kano kankuzze mu kitundu ng'ovudde South Sudan. Kino kye kitundu bannayuganda mwe balabidde ennaku etagambika olw'aba Sudan. Oludda luno lw'enkulaga eno ye Sudan, naye kambere nga neetooloza maapu eno tugirabire ddala. Kino kye kitundu ekikayanirwa ekirimu disitulikiti gyenkugamba eyeyumbe. Kakati okwetoolola wano mu kitundu kino ngenda kuba nkubuulira kajokeji wano abakambe we baava okukwata ba MP mu biseera ebiyise abagenda okuteeseganya ku nkaayana ezaabalukawo wakati wa South Sudan ne Uganda. Kakati okukigaziyiza ddala kankutwale mu sub-county gye bayita Kochi olabe ekitundu kyennyini ekiyitibwa Fitinambaaya kyenkugamba. Nga sinaba kukola ebyo kambabuulireko bannansi kampiseewo obubaka buno ate mbeere nga nkutwala mu sub-county eya Kochi ewaabadde okuwaanyisiganya n'okuttiŋŋana ng'Abasudaani batta bannayuganda nga babalumiriza nti ekitundu kye balimu kyabwe. Eno border dispute wakati wa South Sudan eyavuddeko n'okukubagana amasasi n'okuttiŋŋana. Nawulidde nti CDF yagenzeeyo naye eyo situnatuukayo, kansooke mba nnyonnyole kyabaddewo. Nsaba okutebategeeza bannansi nti kisoboka okwetangira ebibamba n'okubanga ggwe ebintu bigenda okugwawo ng'olabuddwa. Mu nkola eyaffe ey'ekinnansi nkuzigira abakazi abajjanjabi babayita bakooki. Bano abakooki bakazi oba bakyala bakulu bali mu kooki eyo. Okuba essimu agikwata n'abakutuusaako ye bw'atakukolako ky'omugambye kakati niweenoonyeza obukuumi. Bino si bya bulango. Nkoowola bannaffe mwenna abali e Bulaaya nga wagula ettaka olina abaagala okulibba baako ky'oteekawo. Leka ensibuko ye erikuumire mpaka lw'onadda. Teekamu enkola eremesa amaaso okuliraba. Ge mataka g'osanga nga liri walungi naye nga tewali anyega nga tewali adde akuuma naye wabaawo enkola. Kati bw'oba ate oyagala kutunda era bakubire ate bw'oba oyagala mu nkola eyo kuba 750 2 6 00. Kati gwe n'olulyo olwo n'abaana bo ennaku zino enkaayana nnyingi. Mbasaba mweteekeko obukuumi. Bano bajjanjabi bakukuteekako olukomera mu nkola eyaffe ey'ekinnansi kuba 750. Bano abakazi ebintu bye bakola babitegeera ne kyobagamba kye bakola. Bakuwuliriza nnyo okusinga bo kye bagamba, tebayiiya. Kuba 750 2 6 00. Ekitundu kyolaba kino kyenkusuniddemu kyekiva wano ate mu disitulikiti eyeyumbe. Mu disitulikiti eno eyeyumbe nkugambye nga bw'ogiraba bw'oti. Kati akatundu ate akayitibwa Kochi ke kano. Eno ye sub-county oba ly'eggombolola erya Kochi. Naye kankutwale butereevu ekyalo ekiyitibwa Fitinambaaya kiri wano ku nsalo ddala weewano woolaba ensalo ya South Sudan ne Uganda ogiraba. Kakati aba South Sudan bo bakaayana era bavaayo nnyo eno ewaabwe sayidi za wano woolaba. Ndowooza kanjongere njikole bwe nti musobole okulaba wa ne bafubuttuka mu bitundu bino byonna ne bajja mu kaalo. Kakati ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa Julaayi 2025 abamagye ba eggwanga lya Sudan baba bayita aba South Sudan Defence Forces, South Sudan People's Defence Forces bayingira mu Uganda ne bawera ennemba mpaka ne batambula mpaka mu kilomita 2 munda mu Uganda ne bakuba enkambi mu kitundu ekiyitibwa Fitinambaaya. Nga guno sigwe mulundi ogusoose akatundu k'embalaga kano akayitibwa Fitinambaaya n'obutundu obulala buzze bubuzaabuza Abasudaani nga bagamba
nti kyamazima bwabwe. Naye bw'otunuulira ku maapu eno gye nkulaga n'ekyalo kino kye nkulaga mu ggombolola lino erya Kochi, nsaba okutegeeza nti ne bw'olaba maapu ez'omu Bwengula, Enkugu, akatundu k'olaba mu bbulu kano kali ku nsalo eya Uganda, awo we kali. N'ennaku z'omwezi nga 15 amagye abasajja abawerera ddala 7 bayingira ne bakubawo Enkambi. From the South Sudan People's Defense Forces, kilomita 2 inside Uganda, basetinga kampu yaabwe. Bwe bamala okusetinga kampu yaabwe basanga aba ne babagamba mutwamuke. Abantu baalinako ennimiro zaabwe nga balundirako ebisolo byabwe. Guno nno nga si gwe gusoose, ne bulijjo bajja babikola ne bagoba abantu mu mmere yaabwe ne mu mayumba gaabwe. Kati nga bw'olemerako ng'ennyumba bagikuma omuliro. Bano bwe baali bakubye wano Enkambi, abantu bwe bamala okudduka bategeezaako ku magye ga Uganda. Kaakati omu ku basajja abaawumula mu magye ayitibwa Achopiriri. Achopiriri kwe kugendayo ng'alina omusirikale wa Uganda omulala, bagende boogere ne bano babagambe nti nedda, mwamuka akafo kano si kammwe. Ennaku z'omwezi nga Julayi 28, abasirikale bano bagenda okumiitinga ab'e Sudan. Naye bano Abasudani tebaawuliriza, bakuba bukubi masasi ne gakwata abasirikale 3 abaali bawerekeddeko, omu gaamuttirawo, ne civilian Achopiriri ono nga wa yali mu magye naye yawummula yafiirawo. Amagye ga Uganda ganyiigamu ne gagamba kati uno weewaawo mu kitundu kino wano katubalageko. Ne gagenda ne gatiployinga okujja countaringa kuba guno kyali kifuuse kikolwa kya kuwamba kuyingira mu ggwanga. Kakati bano bwe bagenda nga bano bamaze Abasudani bamaze okukuba abasirikale ba Uganda, batandikirawo olutalo immediately okwagala okujja abantu bano ku kyalo ky'abannansi, era babakubirawo amasasi ne badduka. Ku bo abaali bawambye 7 abajja 5 babatta, era kuno kwaliko aba army officers, aba SSPDF, omu yali mu poliisi ate omulala gwe batta yali akola ku makomera, prison officer ab'e Sudan. Abanna-Uganda bwe bamala okugenda, amagye ga Uganda bwe gamala okugenda okugoba bano ku ttaka era ne battako 5, Abasudani emirambo gino bajja okugikima era bagisanga mu kibira. Kino kyabanyiiza. Ne bajja ku kyalo ne batandika okugenda mu byalo amagye gye gataali, ne bawambayo bannansi abasukkira ddala oba bawerera ddala omuwendo gwa bannansi 7. Ku bo 7 gwe bawamba kwaliko omukyala n'abaana saako n'abasajja 4. We twogerera kati ng'amawulire ngajja ku RDC ne director wa ISO abali mu kitundu ekyo, Banna-Uganda abana abasajja tebaddangamu kulabikako, wabula 3 be batannalaba, omu baamulaba. Omu ku Munna-Uganda ku baawambibwa abasajja 3 abana abaawambibwa kwaliko omu ayitibwa David Mawa, omulala ng'ayitibwa Aliku Yasil, omulala nga ye Geoffrey Adiga, omulala nga ye Afaayo Dennis. Wabula enkeera w'olwo bano nga bazze olwenkeera w'olwo lwe bajja okukola revenge, kasita balonda emirambo gyabwe ne banyiiga, baasala kudda Uganda ne bawamba Banna-Uganda okubatwala. Abasatu mpaka na kati tebannalabika. Ye musajja mukulu David Mawa myaka 47, enkeera w'abano okulumba, amagye gagenda okumunoonya n'okunoonya abaawambiddwa, bamusanga bamukubye amasasi kilomita 1 okuva ku makaage. Abantu bonna bwe badduka bagenda ne bakuŋŋaanira ku ssomero erimu erya primary lyengenda okubagamba maaso awo we babadde bakampinze oluvannyuma lw'okugobwa amagye ga Sudan. Kaakati bambi David Mawa enjala yamuluma n'abaana be n'agamba nti kanzireyo k'ewaka nkimeyo ku bintu ebyokkozesa. Bwe yaddayo bw'ati mu budde bw'okumakya, bano baamulaba ne bamuzinduukiriza
era bwe yagezaako okudduka baamukuba bukubi ne bamutta. Kino kyayongera okunyiiza amagye ga Uganda era weewaava obutabanguko obubaddewo mpaka UPDF bwe yagenze kati banoonya kwongera kukwatagana. Kwaba abantu abawambibwa amagye ga South Sudan basobola kutaako mukazi n'abaana be ne bakomawo. Nsaba okubalaga ekitundu kino era nga bwe mukiraba ekitundu kino kyembalaga ekyamazima kirumbibwa nnyo kubanga mu area eno luno oluguudo lw'embalaga lukozesebwa nnyo bayite ba refugee abava e Sudan nga bajja mu Uganda. Kati ekitundu kyenjagala okubalaga kambatwala ate ku maapu ey'ensi yonna. Bwe tugenda ku maapu y'ensi yonna kankibalage wano buno bwe butundu obuzze bukolebwamu ebintu ebyenjawulo. Obwalo buno bonna bwembalaga buliko ebintu ebyenjawulo naye nga bwe mubulaba buno bwentadde wano ku maapu biro byebifo alongside oluguudo luno nga bwendubalaga luno. Ekifo kino kikozesebwa nnyo ba refugees nga bayitawo. Kakati abantu abatoloka e Sudan okujja e Uganda amagye gatera kubakuumira awo okubanyaga saako n'abalala okubazzaayo mu nkaayana ze baba balimu nga basala bajja Uganda. So akafo kano kafuuse ka butemu nnyo era kafuuse kakuttingana oluvannyuma lw'amagye gonna okubanga baagala ab'e Sudan okutandika okukakontrolinga. Era bo mu bukambwe obw'enjawulo Jeno waabwomu yavuddeyo n'agamba nti nedda kino ekikolwa ekyakoze balina okwesasuza ab'e South Sudan. Omu ku bajenos abaaweze agamba nti tagenda kukikkiriza naye mu mpolampola kambatwaleko ate mu kitundu kino ekya Northern Uganda mbalage ebitundu ne history ebifo bino. Oyinza okulowooza nti nedda manye ensonga zino bwe zaagwawo waliwo abantu abaagamba nti kati engeri gye tugenda mu bululu Museveni kirabika ayagala kuteekawo olutalo. Mwine engeri gye mulowoozaamu nti Museveni Katonda nekintu nekinsesa waliwo n'ebintu ebijja okubayitako nga mulowooza Museveni. Kituufu Museveni tosobola mwawula na ntalo naye ebintu ebimu bigobera kubanga Museveni si yagamba ab'e Sudan battiŋŋane ebiseera byabwe bonna ate nabo basajja babuvuyo. Kati ekintu kino njagala mukyawule ku byobufuzi mukirabe mu ndaba endala. Newankubadde ng'era mubi Museveni si kimugjaako naye si buli kimu nti kibeeramu okwagala okutabiikirizaamu ebyobufuzi. Kankutwaleko mu byafaayo omanye mu mwaka gwa 2009 omwezi gwa August aba South Sudan bino baalumba ne baataakinga abantu abaali bakola ku layini eza network eza MTN mu kitundu ekiyitibwa Jale e Moyo. Ekitundu ekiyitibwa Jale e Moyo kankikulage kiikino bw'okitunuulira wano bano we baasinziira era we baava okujja Jale kiriwa kiikino e Moyo waawano bw'okyetegereza ku maapu kiri munda w'eggwanga Uganda. Moyo waawano ewayitibwa Jale baalumbawo 29 ne balemesa abaali basimawo nga bagamba temuteekawo layini zammwe kino epaati ya Sudan era MTN yalemwa bye yali ekola. Septemba era mu 29 amagye ga SPLA gaataakinga abalimi mu kitundu ekiyitibwa Gwere. Gwere kyekiriwa kankikulage Gwere weewano naye era bwe weetegereza akatundu kano ake Gwere ne Gwere kiri munda kubanga ensalo yeeno eya Uganda ne South Sudan yeeno naye Gwere ate kyo kiri wano. Basanga abantu nga balima ne babagamba wano temujja kulimawo muli bannayuganda mulima ku ttaka lya South Sudan. Oyo Septemba wa mwaka gwa 2009. Mu Novemba wa 2010 SPLA oluvannyuma lw'ekikolwa kino bamemba ba palamenti no mu Novemba owa 2010 bano baliyo 2012 SPLA yawamba abalimi ba Uganda 13 nebatwala nebasiba netandika n'okusaba
ssente mu kitundu ekiyitibwa lafoli era mu area gye bayita Gwere naye akalakala ke bayita lafoli ndoza lafoli pronunciation yange eyinza obutaba nnungi naye kyekyo amagye gayingira e Uganda ne gawamba bannayuganda 13 abalimi ne gabatwala. Kino kyaleetera mu bbanga ebyo byonna nga bwe bibadde bammemba ba paalamenti okujja mu paalamenti ne beemulugunya era mu Maaci wa 2012 bammemba ba paalamenti 9 baalikwatako ne bagenda mu kitundu kino okulaba ekitundu ekikaayanirwa naye baali tebannaba na kwetegeka kulambula bigenda mu maaso. Amagye ga SPLA ne gajja ne gabakwata memba paalamenti 9 baawambibwa era amagye ga Uganda ge gagendayo okubanunulayo. Bano baabawamba nga babagamba nti mu lukujjukujju basenze ku ttaka lyabwe era bazze kulambula ekitundu kye batamanyi nti kya South Sudan. Eyo nga tufuddeyo ate mu mwaka ogwa 2018 Maaci mu mwezi ogwokusatu abasajja abaali babagalidde emmundu era nga bano basirikale ba Sudan baataakinga amaka mu kitundu ekiyitibwa Padiga North. Padiga yaliwa Padiga North mu kitundu ekiyitibwa Metu Emoyo. Metu yewa wewano Metu Emoyo. Naye weetegereze nti ekitundu kino era kyonna kiri munda mu maapu ya Uganda. Wano wonna woolaba booda yeeno naye bayingira mpaka eno wewayitibwa Metu ne bakola ki ne bawambawo. Akatundu kenjogerako ebitundu byenjogerako byonna kansooke nkuteerewo layini olabe kyenkugamba ebitundu byenkugamba. Kati akatundu ako konna nga bw'okalaba kansoke nkalaba akatundu kano ndowooza kankateeke mu red kala kyena abanyumira red ebanyumira nnyo ennaku zino kankateeke mu red. Okay, ndowooza kankateeke mu red musobole okukalaba obulungi. Okay, akatundu kano nga bwe nkabalaga njagala okukabalaga ekitundu kino abasirikale b'e Sudan bagamba kyabwe era mu Maaci wa 2018 akatundu kano akayitibwa Metu bano bajja ne bawamba abalimi naye bamemba ba paalamenti ne bagendayo okulaba ekibakaayanya. Bano tebaalonzalonza kubanga bawambirawo ba MP abagendayo. Bintu bingi ebyali bikoleddwa ba MP baali beemulugunya oluvannyuma nga n'ekiri ekyokuwamba abantu tekinnabaawo. Mu kiseera kino amagye ga South Sudan gaali galumbye ekifo kino ne ganyaga ente zaawerera ddala 836 ne batta n'omusirikale owa UPDF. Ba MP mu kukiteesaako ne bagamba nti kino kisusse obw'omulamuzi ne bagamba tugendeyo tuteese nabo baabawambirako era amagye ga Uganda ge gagenda okubanunula. Omwaka nga tuvudde mu 2018 njagala okubajjukiza nti mu biseera bya General Kale Kayihura omwaka gwa 2014 ono yagezaako n'asisinkana munne bwe baali bakulira poliisi ndowooza yali ayitibwa General Denge Kuol. Bano ne bamiitinga ndowooza bamiitinga Soroti, was it Soroti? No, Arua. Ne bamiitinga Arua ne bakola endagaano ya tojja kuntabaala sijja kukutabaala tojja wange. Wabula obuzibu tebwasolovingibwa. Gavumenti yasumagira era ekyokudimaketinga borders tebaasobola kukikolako. Kati endagaano ya siri kutabaala toli ntabaala ndeka mbe naawe nkuleka obe kati yamenyebwa. Okuva 2014 abamagye we baagalidde we bajja ne batwala abakazi b'e Uganda. Abalala we bayingirire ne batwala ente. Era balindirira ng'emisiri gy'abalimi gimaze okwengera ne balumba e Uganda. Ne babalumba abantu ne batta ebintu by'abantu n'ebyokulya ne babitwala. Bo nga bagamba
nti ekitundu kino nga bwe nkibalaga kyabwe era kyo bakirinako olukusa. Kankwongere mu mwaka gwa 2022 abasirikale bana aba eggye lya Sudan liyite South Sudan People's Defense Forces bagenda bayingira abasirikale bayingira Uganda ne bakuba abasirikale ba UPDF bana amasasi ne babatta mu kyalo ekiyitibwa Malu mu kitundu ekyeyumbe wano wenkulaga kikino ekyalo ekiyitibwa Malu mu district eyeyumbe wano we bajja wennyini ne bakuba abantu abe Uganda. Kakati Septemba wa 2023 tekyakoma abasajja 13 nga bano be Uganda bawambibwa ne batwalibwa mu katundu ke Sudan akayitibwa Kajokeji era bano Kajokeji eriwa ndoza kansoke nkutwale nkulage ekitundu kyenjogerako ekiyitibwa Kajokeji. Okay, Kajokeji we wano kino kiri mu Sudan bayingira Uganda nga bwe nkulagawo wano Kajokeji ne bawamba banna Uganda ne babatwala mpaka Sudani ne babawambirayo. Ekyabawambya banna Uganda bano nti waliwo chief we Sudan eyali akwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka e Uganda n'asibwa. Kati abasudani balumba eno ne bawambamu banna Uganda 13 be bagamba nti bano baali beesasuza ku chief we Sudan eyali awambiddwa. Kakati ekitundu kino kyonna njagala nkikulage ekitundu kino kyonna kibonyeebonye kakutwale wano ku maapu ya wawe tuli kakutwale ku wawe tuli ndoza nja kuzaayo ate wano ku maapu eya kochi kakutwale ku wano wawe tuli. Ekitundu kino kyonna nga bw'okiraba nsaba okutegeeza nti ebitundu bino byonna bibonyeebonye. Nina maapu gye njagala wano okubalaga yeriwa. Ebitundu bino byonna kanjanguye mu birabe ebitundu byenjogerako. So ku maapu ya Uganda ebitundu bino byonna mulaba omuli Arua, Nebbi, Pakwach, Gulu, Moyo, Kitugumu, Ajumani. Eno yonna bitundu wano abasudani bayina paati z'ensi ze bagamba nti nno zaabwe era kwe kubonaabona kw'abannansi okuli mu kitundu kino. Bwe twabuuzizzaako oba okwongera okwetegereza ensonga, chairperson owa LC1 ayitibwa Daudi Swaliki ye chairperson wa LC1 mu kitundu ekiyitibwa Fitinambaya ekiri mu Uganda. Chairperson kati saawa eno yakumakuma abantu bano abakukwatiddwa era ne bateekebwa mu area eyitibwa Gobolo School mwe basinzidde era saawa eno we bali. Oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okukitegeera nti abasudani bano bawambye ekitundu, RDC Haji Sulaimani Rubwama Bucha yagambye nti abantu abawambiddwa nakati bakyabanoonya tebannaba kubalaba. Abasajja abana abawambibwa omu n'asangibwa ngattiddwa mulambo gwe baakalabako bakwataganye ne gavumenti ya Sudan ne bagibuuza nti owaaye olinayo bannayuganda boosibye bano ne beegaana ne bagamba nti nno tetubalinaayo. Era bano bagambye nti bagezezzaako ekisoboka okunoonya bannayuganda bano n'abalala abakyali ku Gobolo School bakyatidde okudda ewaabwe olw'Abasudani okuyingira mu Uganda. Kati oluvannyuma lw'okuwanyisiganya amasasi mu kitundu ekya Fitinambaya, abasirikale ba gavumenti ya Uganda basobodde okutta Abasudani ababadde bazze okulumba, abalala ne badduka ne babawambako emmundu. Kino bwe kyagudde mu matu g'abakulembera amagye e South Sudan bagambye nti balina okuwoolera. Kino kye kyatadde bannansi ba Uganda ku bunkenke kubanga bo beekakasa nti si gwe gusoose n'emirundi giri gyonna gye mbagambye bazze batulugunyizibwa.
kakati chairperson Daudi Swali owe fitina mbaya agamba nti beetaaga gavumenti ya Uganda ng'era bwe yagenze saawa eno nga yataddewo enkambi okusobola okuteekaawo enkambi okukontrolinga amagye gano kuba gazze gababonyaabonya buli kaseera nga buli lwe baba bakuzizza emmere yaabwe bano bagirya. Kaakati tensioni yazze. Nalabye jjo ndowooza nja kukola puroguramu endala ku biki ebyateeseddwako wakati wa Uganda ne South Sudan. Kamanda w'amagye Muhoozi Kainerugaba ng'amaze okugendayo e Sudan. Ensonga z'abano nga si gwe gusoose bajjeno bangi bazze bazituulamu naye kyetaaga okukolebwa kye ki? Ku mutendera gwange bw'ogenda ku maapu okuloketinga ebifo bino ne bw'ogenda ku satellite zikulaga nti ebitundu ebikaayanirwa biri mu Uganda. Naye simanyi nsonga z'Abasudani kwe basinziira n'essaawa eno bajjeno baabwe kuboggola nti kyamazima balina okujja okununula ebitundu ebyabawambibwako. Mu nkola ate ey'enjawulo bano balayidde ne bagamba nti si gwe gugenda okusembayo era newankubadde si gwe gwasoose bajja kudda. Kati bunkenke bwennyini njagala okusaba yenna gwe kikwatako ali mu buyinza mu Uganda nti newankubadde nga munnaffe nga bano bannaffe bali ku nsalo ya Sudan, kikulu nnyo eggwanga lyaffe okuumibwa ebyo bye mwali badde mukola dhaani okweyingiza mu byobufuzi. Ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omusanvu kino bwe kyaliwo, gavana owa Central State Emmanuel Adil Anthony yakondeminga confrontation eno, wabula ate Lieutenant General Mujungu Emmanuel yagamba nti kino ekikolwa gavumenti ya Uganda kye yakoze kyenkanankana okulumba eggwanga eryetongodde era tagenda kukireka. Lieutenant General Emmanuel Mujungu alayidde n'agamba nti alina okubaako kyakolawo ku basirikale ba Uganda abassa Abasudani. Mu baalumbye ne Uganda yafiiriddwa omusirikale omu yayogerwa nti ye yafudde, naye amagye ga Sudan gagamba nti gajja kutta abawera. Era Mujungu Emmanuel alayidde n'agamba nedda alina okukolawo akatiisa. Kino kigambibwa nti ye mu ntegeera ya Mujungu, General Mujungu Emmanuel agamba nti abasirikale ab'e Sudan tebatandise lutalo, babadde peaceful era nti Uganda ye yakyokozza Abasudani. Ye Lieutenant General Mujungu yeyo statement ye agamba nti okusinziira ye ku kye yategedde amagye ga Uganda gezaasosonkereza age South Sudan. Naye kyonna kye kiri age Uganda gagamba nti nga 28 bagenda bateese nabo bo bakuba bukubi, kubanga abakuba bakkiriza nti ekitundu mwe bakubira kyabwe era kye Sudan. Omulanga guno ngukuba eri abali mu buyinza nti mu kifo ky'okudda mu kubba ssente lwaki temuzikolerera nga mutuwa saavisi. Kyamazima borders zaffe zonna zeetaaga okukozesa enkola ya tekinologiya okuzimaakinga obulungi, ate kirina kuyisibwa mu kukkaanya ng'enjuyi zombi zijja ne zibaawo, so si lukujjukujju. Obukiiko obwo busobola okuteekebwawo oba ekitongole kiramba ekikola ku borders ne kisolovinga ebyamijingo ne kisolovinga obuzingo obukaayanirwa bwonna mu nnyanja n'abo bajjeno bwe baawambanga bwabwe. Nkimanyi bulungi mu nnyanja eyaffe eya Lake Victoria oba Namirembe mulimu enkaayana, naye bajjeno mu kifo kyozigonjoola ku mutendera gwa national oba international level cross border negotiations muddamu kweguza bibanja mu nnyanja. Tubadde tubasaba nti obubbi mu busse ebbali musooke mutereeze ensalo z'abannansi
baleme kuttiŋŋana kuba nkiwa omusudani akuba entantono okuyingira eno ne munnayuganda akuba entantono okuyingira eri buli omu yeetaaga munne ekyamazima nababeera ba musaayi gumu zino borders ezaatwawula zajja luvannyuma baali badde bantu baawamu ne tulema kiraba mu kweyawula ng'ate tuli bantu baawamu nsembayo mbajjukiza nti ffenna kitukwatako bwe kiba nga waliwo enkaayana ku booda nga gw'oli mu Kampala manya nti baalifijja abasala bajja eno ate bajja kujja n'empisa zaabwe oba ewaabwe bwe banaabalema bajja bakujja bakulemesa okukola kubanga neibawo bw'aba tateredde naawe oba toteredde bwe muba temukimanyi muliraanwa bw'abanga alimu akazoole naawe osula teweebasolooza ajja kukuba amayinja ate muliraanaawo bw'afiirwa olina okusuza kati eyo y'enkola yaffe ey'ekiddugavu naye ndowooza nti kitukwatako ffenna okulaba nga tuteeka ab'obuyinza ku nninga basobole okuteekawo ensako eddamu okuddaabulula n'okujjukiza kuba ensalo n'okukaanya obutundu obwo obutono buviirako abantu okuttiŋŋana bubeerera era nga ne wano Uganda bw'etyo bwe yalikoze okusobola okugonjoola ensonga zonna nga bwe zirabika era nga bwe zirambikibwa ku maapu nga bwe njibalaze wano awangaala ennyo Maasomogi yenze Kanka Emmanuel Peter oli ku mediachoicetelevision mbajjukiza abakyala abakooki bali ku 75026000 beeyunire bajja kuba basobola okuteekako embeera bajjanjaba mu ngeri y'ekinnansi endwadde eza bulijjo saako n'ebirala endwadde ez'omwoyo 75026000 mbasiibudde mweraba. So evil the wind that steals our name, so evil the fire that burns the blame, so evil the night that hides the shame, so evil the cry that sounds the same.